Akabenje kano kagudde okusanganya n'ekitundu ez'okumakya ga leero. Bbaasi ne yateso coach ebadde yerekera ebitundu by'Esoroti eremeredde omugoba waayo okuweta enkulungo eno ey'okusabwe wano okuliraana Serena Hotel, bw'etyo n'ekoona ekikomera ne wagamiraawo. Eky'omukisa omulungi abasaabaze bonna enkaaga bakibaddemu, ssaaka abadde agiri mu mitambo ne kondakita waayo tewali n'omu alumiziddwa era bonna bavuddemu nga balamu. Omusajja olutuusa awo ala wano waliwo ekoona wano ate agenda kukwata kuno ku right ku lugundi ku left kuno. Olutuusa awo atandise emmotoka n'endowooza waliwo ekwera ebagula wano direct wano mu magati. Kuva mu Sheraton avuga bubi nga abantu bamuka matovuga nnyo bbaasi gendeza ku speed naye atuusa wano tubadde tumanyi tuli mu hams naye ogenda kulaba tugenda kuyingira mu kinnya ne tutandika kuvuuka mu ddinisa. Emotoka eno braking system zayo zabadde zitalikola bulungi kyekireetera bbaasi gw'omu kiina ekyo mukuberi. Dereva wa bbaasi eno atwaliddwa ku poliisi okwongera okunnyonnyola ekimwetedde okugitomeza. Ate yo bbaasi egiddwawo ebimotoka bya breakdown 3 n'ekimajigere nayo neetwalibwa ku poliisi. Ekifo kino nakyo kati kyafuuka kattiro era nga ne poliisi y'ebidduka yakiteekamu ebyo ebirina okwetegerezebwa ennyo. Embeera eno yawaliriza ne KCCA okuteeka obugulumu obutonotono mu luguudo luno buyambeko okutangira abagoba b'ebidduka okuvuga endiima.